emyezi gino egitambula. Tuzzeeyo nate ab'ebitiibwa ku musomo gwaffe ogwo ogutukwatako. Lwaki Ahmada waabwe noonyaayo ebikwatako ne mu basahaba mwalimu Huzaifata radiyallahu anhu yalinga atunyumiza ng'agamba nti kuntu nze Huzaifa nalinga ngambuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngamubuuza bibi makhafatan ayudirikani ng'ebibi ebyo ntya bisobola okuntuukako nga simanyi. Bo bannange nga babuuza birungi, bannange balinga babuuza birungi byereere nga nze mbuuza bibi. Olaba nti yatubuuliza n'atuyamba tumanya kino Huzaifa yakibuuza Nabbi yakyanukula bw'ati sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero tutambuza omukutu ogugamba nti programu egamba nti mu musomo gwaffe ebika by'amalogo twatandikira ku sihiru tafriki, sihiri eddogo ery'okwawukanya. Kye bayita kwawukanya nti abantu babeera akaganda nga bulaba edda bwe twalinga tusoma nassale ne piwano nga batutuma obusekende. Simayo bulwaliro abaana bw'omugamba obusekende abutegeera, mugenda ku ttale ne musala obusekende obubeera nga bubanda ne mubupima ne bubeera ku sayizi emu n'obala obuti 100. Obwo nno bwatuyigirizanga okubala n'emirundi n'okutoolako mu mathematics system. Kati buli lw'osumulula obuganda buno n'oyawulako oyawudde kye bayita sihiru tafriki, eddogo ery'okwawukanya. Ababadde awamu ne baawukana, abaana aba famire bangi balogeddwa lwa butagabana mataka. Eyo twalabayo. Ne tujja ku ddogo eryokubiri sihirul mahabba, eddogo ery'okwagala. Ne tulaba nti eri abantu nga bali ku remote. Remote kitegeeza ki? Kyokwata remote n'ogitunuza bwoti mu TV n'ogiragira kyoyagala, omukutu gw'oyagala okugendako gwegendako. Kale kitegeeza nti omuntu akwata eddogo n'akontrolinga love bw'ati, n'asalawo oyagale ye, n'asalawo okyawo n'okyawo n'okyawo oli oyagale ye. Afwan, le bayita sihiru al mahabba. Era twalaba nti ate eriyo eddogo ery'okwagala erikkirizibwa mu Busiraamu lye liriwa? Eryo Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza mwe muli obuyonjo, mwe muli okwogera obulungi ku lulimi, kubeera kind hearted eri bbaawo, kubeera lovely gyali, naye bw'atyo nga byokola byakola baliyita ddogo. Amakulu ekiseera ne kituuka nga omwami wo oli attractive gyali, nga byonna byokola alhamdulillah bimusanyusa. Naam, nga ne bw'oba wakumunenya omuzzaako ebbali n'otadda mu baana nga taata w'abaana kino nno wakikoze naye tekyansanyusizza, nabadde nsuubira walikoze bwoti ne bwoti mu mbeera esingako obulungi. Kale ekyo tukisuubira. Wa amma okudda mu baana tewalikoze bwoti bambi naye bwadde ebbali aga nti munnanga annenyeza mu baana, n'abaana ne bamanya wiikendi bakiyita batya mu Luganda, obunafu bwange. Abaana ne bamanya obunafu bwange. Nedda. Kati sihirul mahabba okola ebyo bambi omwoyo gwa bbaawo bye gusiima era bye gwagala. Awetaagisa omunenya n'omuzza ku bbali nga mukulu munno. Ono mukulu munno tali mu myaka giri gy'omunenyezaamu wali mu baana. Muweemu akatiibwa ako bambi kimuluma, ate oluusi lwe muba musisinkanye n'atakikugamba n'agamba ono yayonooneka buli kyayagala okunnenya nnenyeza mu baana, ng'ate twasuze naye n'afissa n'akadde n'ansiibula. Wa amma ate kati annenyeza mu baana, ebyo biri mu maka. So sihirul mahabba, eddogo ery'okwagala erikkirizibwa ye mukyalo okukamula akatunda akayonjo nga tekali mu najisi yonna, n'anywako n'anywesaako ne bbaawe. Ekyo kyokola ekyo attractive, kisika omwami. Era omwami nga bamusomesaako nti mulaba ng'omukyala anywedde katunda omanya nga tekali mu ddogo. Okategedde? Kati embeera eyo tugisuubira nti biidhinillah eddogo erikkirizibwa mu Busiraamu, n'omanya abaami baagala ebiyonjo, n'oyambala buyonjo, n'oyala buyonjo, n'osimula ekisenge ekyo n'okiyonja mu mbeera ennungi. Awo twafundikirawo. Olwaleero tuzze ne sihiru alfakru, ddogo baliyita lyakwavuwaza. Ensi eno yonna gyefeekoma erwana okulaba nga yeerwanako okuva mu kibayita obwavu okudda mu mbeera ennungi, kuva mu mbeera embi kudda mu mbeera ennungi. Buli amaliriza emisomo bamugamba nti genda okole by'osomye. Tosomye bya injiniya, genda obeere engineering. Tosomye bya dokita, genda obeere dokita. Tosomye bya carpentry, genda okole ebyembaawo.
tosome bino hakadha ye society. Naye ate ne tuzuula nti eriyo wansi eno abantu ababeera ne fitina enge n'ensaalwa. Fitina enge n'ensaalwa n'obukukuuzi bintu ebyo bina mutabani wa Adamu buli lwabeera nabyo bye bimusindiikiriza okugenda okunona eddogo ery'obwavu. Omuntu basobola omuloga ne bamwavuwaza. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa makamin karimin. Allah yali atunyumiza ku baddu abayinawo. Naye katujja kwesiŋŋaana nti omuddu ayinza okukola n'afuna time neetuuka ate ebintu ne bitandika okuba nga byekuba bidda advance. Kasitoma takyabalaba bidiba, takyabalaba bakasitoma bidiba adda advance, agenda okulaba kapita gwawo, agenda okulaba nga atuuse ku kisenge mpolaayo, agenda okulaba nga zeyeewoze ate zimulemye okuzzaayo. Olaba eddogo gye limutuusizza era ng'atukanye n'ekiseera n'agamba ani yali amanyi nti nze nsobola okwewola. Nze byokulabirako nina bingi ngeri gyende mu kisaawe ekikwatagana mu mbeera eno nti mwannyinaze yajja ng'ava Kamwokya. Bava Kamwokya wallahi ng'alina amayumba g'abapangisa agatagambika. Alina n'edduuka ebukoto, edduuka lye bambi Allahu akbar bamutega oba bamusindikira shayatini ezaavuwaza zisooka kusarawundinga byanfuna. Bw'oba olina takisi buli kaseera teva mu galagi okategeddaako. Bw'oba olina baasi buli kaseera yeekuba emipiira, yingini zezirwala, trafiki zeekwata gye batomera. Makulu maswaibu buli kaseera baako ebizibu. Bwe giba mizigo gy'abapangisa, abapangisa be bafuna ebizibu ne batasobola kukusasulira mu budde. Nga n'ebbaluwa baziina basayiningako nti ng'ennaku z'omwezi 5 tuba tukusasudde. Wallahi ennaku z'omwezi ne zituuka 10 n'eddogo ly'obwavu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala alitutaase. Kati mwannyinaze agenda okutuuka mu bapangisa bye yali badde yettanira, ennyumba ze zaalina zifuna obukadde 4 mu emitwalo 60 omwezi. Naye guyitako bapaba n'ayingira mu nnaku 10 zaali badde 5 mwe bamusasulira. Kati ali mu mabanja. Kati ate eriyo ilaaju hadha almaskan oba emizigo gy'abapangisa egyo waliwo olujjanjaba olugijjanjabwa. Basobola okuba nga bakwata kaliiniyo gye bazingako eddogo. Oli najja n'amansaawo eddogo ku mulyango gw'abapangisa abo bayingirira, nga buli ayingira aligabanako. Toddayo kusasula landiroodi, buli zoofuna zigende ku bizibu byo, eza landiroodi zibule. Era ne kiba nga bakisibye bwe batyo bakisiba abakiriku. Ogenda okukakkana nga gwakaaba naye ng'abantu bakulaba oli mugagga, bagenda okulaba amatama gagenze, olubuto ludduse, embazi kulikuli. Nobanga abantu bannaffe abeeyita bannabbi nga n'obwannabbi tebumufaanana, embazi likuli. So manager alina kufaanana bwa manager bwa kizimbe. Tama kweriri akwata ku waleti, olubuto kweruli alya bulungi. Kategeddaako. So ne tugamba nti sihiru alfakru eddogo ery'obwavu lisobola okuba nga liyita mu makubo gali ge twakulembeza okulaba. Makubo ago ge twalaba mwe muli okubeera nti omuntu ayinza okugoberera mu mbeera mu athari mu buufu w'oyingirira wennyini awakaawo. Olowooza lwaki abagagga bateeka security ku geeti zaabwe? Si kulwa nga omuntu ajja n'abaako eddogo ly'amansizaawo. Mu bika by'amalogo mulimu almanthur, eddogo erimansiddwa obumansibwa. Balimansa ne balaamirizaako. Gono bw'ojja n'olibuuka, ng'olibuuka ne likwambala, toddayo okusasulwa nabana abayingidde mu geeti nti wabawo n'omwakusasula khalas. N'ogenda osisinkana obwavu obutagambika naye ng'olina kapito w'ekizimbe. Tulabye bangi nga bambi balina ne bye batunda ebisobola obbajja mu bwavu, ng'oli alina ennyumba eri ku yiika 3 kuliko kafaamu k'enkoko, kuliko ak'embuzi, kuliko ak'endiga, kuliko emizigo gy'abapangisa, kuliko n'amakaage. Ne kujja kubaako ne ofiisi singa oli aba alina by'ayagadde okukolerawo. Nga oba omubaliridde basobola omuwa miliyoni 100, va ku miliyoni 5-7, 100. Nga bw'asaba 100 ye rayisi, kuliko n'ekyapa kyako. Naye n'omusiŋŋaana ng'ayiriba
nebbanja lya milioni 2 limutwalaganya alina gwe yazijjako naku zomwezi ziweddeyo. Ate ebintu bya riba ebyo biraba nabyo birimu sihiru, bibaamu amalogo. Oli akutega eddogo ogwe mu riba namanya nti bw'ogwa mu riba tosimattuka, kiringa oli kusindiikiriza kutuusa mwala namanya bw'otuuka mwala nga munene amazzi lazima gakutwala, akusendasenda papa olugwa mwala n'agamba kiwedde. Kati omwavu eddogo lino likusikaasika okukakana ogwe mu riba, kiwaddiru buli lwogwa mu riba teryadda. Kuba ekyo Allah yakyerayirira. Naam, yagamba atya mu Suratul Bakara, yamuhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Awala n'agamba atya aya jinjagadde mu Suratul Bakara egamba etya subhanallah, to erase yamuhu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Naam, mahallu shahidi, yamuhu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Yamuhu akola to erase, Allah subhanahu wa ta'ala ayera emali yonna mwanadamu gyakutte n'ateeka mu riba eyo Allah yagyewerera okugikuba nesaanawo. Wa yurbi sadaqat, n'alera ka bizinensi akali mu bukadde 2, bukadde 10, bukadde 4 naye nga temuli riba. Allah akalera n'akataasa abalabe n'akataasa ab'ensaalwa. Lwaki? Kali ku buluŋŋamu obuva gy'ali. Ekyo yakyeyama. Era osingana nga bangi batambulira awo. Nino osingana nga oli ayina capital waki wa business, capital w'ekizimbe, ebyo nga bikunyonnyodde biri mu milioni 10 ku layisi nga bamuweerawo. N'atuuka time obukadde 2 bumutwala n'atandika okulajana bannange, n'ateeka ne ku kitimba social media, bannaye ani ampa obukadde 10? Babulooka ne bajja kumanya eddogo zibu, buli ajja amuwa 4 atundire mu loosi era dde mu bwavu. Otherwise yali kutta 10 luno n'abako engeri gye yeenunula ng'ate atundira mu maziga 10. Ne sihirul fakru, eddogo lye tuliko lye bayitera obwavu, ekyo kirikola. N'otuka okuvaluwinga n'oyita bavaluwa bajje babalirira ebintu byo, ne babibalirira n'otandika okuteeka akatale n'oganda kale bwe mba ntunze layisi zino, naye nga buli ajja ataakuwa bilo eziri wansi ddala, yaani oddewa oddire ddala mu bwavu. Yebayita sihiru al fakru. Era ogenda okukakana nga Allah baba takusaasidde bukadde 2 bukutwala n'ogamba nti kankwate 4 nfiseeko 2, ola ajodda mu zero. Abadde ne capital w'ekizimbe kya milioni 10 kiri ku ika n'ekyapa, ogenda kufissa milioni 2. Ebibiri bigenze ku bbanja erya nannyini kutwalaganya, olozze ku zero kibayita obwavu. Kati ebibiri bino olubikwata oli yatunda 4, wali agenda okubawo mu katale n'atunda milioni 15,000. Allahu akbar, atunze milioni 15,000 n'akuba amagoba agatamanyikiddwa. Kati n'okwata ebibiri obwavu ne bukulumba mu 2 ne bubikubakuba mu wiiki 2 ng'olina emitwalo 4. Bagenda okulaba nga akamotoka okatunze, bagenda okulaba essimu ze wakwatanga nga si zeezo, ebifu bye watuulangamu ne lanchi gye wagiriranga nga tokyagirirayo, olwo ogenda osiimuuka. Kibayita sihiru al fakru. Taratan ebiseera ebisinga obungi ebintu bino tugenda ntubinnyonnyola abantu, n'abeerawo mu dduuka ali ng'asoma ku misomo gyaffe n'atabitwala nga bikulu, bugenda okuwungeera nga shiiti gy'alimu. Genda okuwulira akasimu, munnange wasomesaako ku ddogo erikwatagana n'obwavu naye tewatuwa ddagala. Kale bwe nkugamba nti genda ku 0702632289 kiba kitegeeza nkuwadde eddagala. Kuba ebiseera byaffe wano mu kusomesa tuba twagalamu emiramwa ne baganda baffe akaseera ke baba fidia mubasabireko, Allah abagaziirize enfuna, entambula, buli kye bakwatako Allah akiteekemu omukisa. Lwaki? Olw'okukutuusaako omusomo gy'oba oli mu ofiisi yo, mu mmotoka yo, wonna ne bakusensera ne bagukutuusaako, ogenda okuteekayo nga kweguli. Kiba kitegeeza beetaaga edduwaazo. Nga tulambulula nti eddogo lino twannyonnyola emabega ti omuntu agenda okuloga ayita ku ki? Gwe bagenda okuloga eddogo ly'obwavu basobola omuyita ku nsimbi. Tetwakakoonako bwe kaba nga tekaali wala nnyo, kayinza okuba bukali mu namba 11.
sente bazirogerako batya gwe kennyini zikwata zijja mu nsawo yo kuziwa mwetaavu akujjidde mu maaso go nga tomaze musaayansa ono agwawa. Naam, golooza obusiraamu tebuli mu saayansa, bulimu. Olaba nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, hudihudi baliyita fulungu, bwe lyamuleetera information yagamba sananzuru, tuteeka okuteekawo sisitemu y'okukettana oba byoyogedde bituufu. Hudihudi oba hudihudi yamuleetera amawulire nti waliwo omukyala ali Saba basinza njuba ate n'abantu bamusinza mu kifo ky'okusinza Allah. Sulaiman n'agamba nze mukulembeze w'abasiraamu, ebyo nga biri mu nsinga wendi nga n'amagye nga yina. Yamugamba sananzuru, katukuteekeko ba informa. Kiba kitegeeza naawe agenda okuwaayo sente zo, sooka weetegereze ono azze okunsaba sente, atumiddwa butumwa neiba ddala mwetaavu. Era nabaga nti abagagga abasinga Allah okubawa ensimbi ate abawa ne hikima ekuuma ensimbi ezo obutagwa mu kiiti z'abalogo. Najja namugamba naye Haaji, mbadde nsaba kaakulya, oyagala kaakulya? Nti jaliya oyo mutwale ku woteeri wali asabe byayagala. Ne bakutwala n'osaba enkoko, mayuuni, piraawo, n'ozinga n'ovaayo ng'okkusi. Amugabe bamuwe ne juice. Haaji n'akwata sente n'azisasula ku woteeri, so si ggwe. Haaja yeewedde. Okategedde ako? Abantu badda mu sisitemu y'okwagala okukodowala eri abantu ababajjira olw'okutya amalogo g'obwavu. Naga katono bwetaavu we kiki, bwe bannyumba tuleetera akawunti ya Land Road ko tubatussa ssente tuziteekengako buli mwezi. Kategedde ako nti abantu si balungi, ate abasingira ddala okuba ababi kyewuunyisa be b'eŋŋanda zaffe. Twawula maama taata y'omu, maama ne taata y'omu. Subhanallah, ate oyo yalibadde mulungi naye ate be basinga otukuba emisumaali mu mitwe. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Golooza baganda ba Yusufu baali badde bamukola kye baamukola nga taata y'omu, ng'ate taata nabbi. Allahu akbar walillahi alhamdu. Taata nabbi. Ne baganda be, baganda ba Yusufu bamukutte, bakutte n'ekibe bakisaze, musaayi bagusize ekkanzu batwalidde taata. Twali tugenze okuzannya ne tusingana muganda waffe ng'omusege gumulidde. Katoyinza kakasa ne laba ekkanzu omusaayi oguliko. Taata n'akulukusa amazzi ga mwana we yali amwagala. Kumbe bapanzi bagende bamusule mu luzzi amazzi aganywe afe. Yali enniya, yali enniya. Allah n'asaasira genda okukakkana nga ayasindise malaku nekwata okugulu kwa Yusufu nekulinyisa ku jjinja ebbali n'atakka kutuuka ku mazzi. Abase n'amazzi bagenda okujja ye ne yeekwata ku ndobo ne balowooza amazzi gajjudde, bagenda ogisitula ng'ezitowa okujjayo ng'omwana omulungi. Fasharawuhu bithamanin bakhisi, ne bagenda bamutunda omuwendo gwa layisi. Ate basuubudde, tebasuubudde ne baganda mutuwe muze mutuwa Misiri. Khalas, kyenjagaddemu nti baali baganda be abasinga otukosa mu bikwatagana n'okutuzza emabega mu byenfuna ba Luganda. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala agaba empeera nnene ku muntu ayunga Oluganda ku bisirikko byayitamu. Tigojja n'ogula polotiyo nomala n'ogiteekamu emizigo gy'abapangisa. Baganda bo ne bajja ne bagiwamba, baga nti kale tusibe tuteeke mu makomera oba kitaffe si y'omu. N'otula wansi ku ddiini gy'oyina n'ogaa nti bino byansi tebitwemazaamu, n'obibalekera ne bakama. Yadde okufuna ensonyi nti emyezi giyiseewo omwaka muganda ffe tumutwalire kiro y'ennyama. Bali ne bakyala baabwe n'abaana baabwe olwe Luganda. Tolooza nti gwe okuyunga Oluganda kijja kuba kyangu nnyo oyite Kaserengeto. Baganda baffe baagabana amataka, akakono okasigazaawo ku lw'abaana bo. Bukera Nawancanga baga nti mulimu akatundu tukaagala katuwe. Nogamba sibe, nogamba akambateeke buteesi mu dduwa, Allah akabalemese abafuule bize n'ebirala, abawugule. Eŋŋanda zisinza otukosa, osinga n'olinga senga ali ku baana ba mwannyina aloga, tebafumbirwa, abasomye tebabaako emirimu gye bafuna. N'omugamba badde bana abafumbiddwa abako baleeta olugoye wa ssenga. Subhanallah. Ogenda okulaba nga misikini abasinga otukosa al aqarib, ab'okumpi, ab'oku lusegere.
ate Qur'ani wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wabna as-sabil wa ati dhal qurba haqqa. Allah tugamba muwe dhal qurba aboluganda abokumpi emigabo gyabwe abo beba kugamba owe katotekeddwa okutula ennyo n'abamanyi bo tubawadde tutya mu kirasi ki ono obwetaavu bwa nnyumba obwetaavu bwono bwa mulimu tumufunire omulimu akole obwetaavu bwa ssente onoozisabanga buli lunaku tukolere bizinensi ki mwegatte mukwate akasente mugende mumugulire kapoloti muzimbiremu ekiduuka muteremu kapito mugende ffe tukutadde kati oba ologaloga dduuka alyo weetereze weebereremu hatha huwa naye nga abasinga okukosa ku ddogo lino erikwatagana n'obwavu aktharuhum abasinga obungi ab'eŋŋanda maama y'omu taata y'omu senga ali ku baana ba mwannyina aloga hatha huwa. Bino ebisigadde ebyabaliraanwa ku baliraanwa twabiraba nti bigwa mu ssente aktharuhum naddala ebya ccenji haji tuweereze ku ccenji mitwalo 5 nobala 5 5 mutwalo 10 nobawa nebakwata ku ssente ezifaanana bwe zino bazitwala ku mushiriku bagande haja akuba abalogo watumazeeko bakasitoma mu musirise ne baleeta amayembe ne gagenda geesimba mu dduuka lya haji nga buli kasitoma atunulamu bw'ati talabamu items haji zaatunda alaba haji yatudde olaba bulabe bakuwa bbaayi ne bagula ku muliraano nga byebaguza obiina nga bayisewo temunnabirabako mu nsi. Allahu akbar. Kigambo okugaba ccenji kyali baddemu akasengejja gwe mu bizinensi gyokola njagala ofisingawo ssente eza ccenji ozirekenga mu seefu yo zikuume obutasaba nga nawe bw'otagaba naawe tosaba katerekangamu emitwalo 3-4 gikuume okuume bizinensi yo. abafaanana bwe batyo nga bakuuma kapito waabwe tasaba ccenji ajja kuwona embeekulo z'okulogebwa. Ekyokubiri mwasula enzijanjaba y'obusiraamu Allah gye yayogerako tuwaqala rasul nabbi agenda kugamba sallallahu alaihi wasallam inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura abantu ba umma yange n'abasiraamu Qur'ani bagisenguka mu kugisoma bameka abavudde awakolwayo nga bagisomyeko ne tugisenguka mu kujejjanjabisa. Ani alwala omutwe n'amala okusoma al-Fatiha 7 n'anywa n'anaabako mu mutwe ne tugisenguka tugisenguse mu kugisoma mu kujejjanjabisa mu kugiwuliriza bwe tuba tugenda e Masaka ne tugiteekako ku rediyo yaffe mu mmotoka ate ne tutandika emboozi so nga amateeka gaayo bwe beeteekeddwako musirike mugiwulirize mufunemu okusaasirwa. Ne tugisenguka namba 4 mu kujeeramuzisa fa intanazaatum fi shay'in farudduhu ila Allah mwinake mukayaganyemu mukazi eri Qur'an omubaka akoogerako ki sallallahu alaihi wasallam nga temunagenda ku poliisi na ku erosi bwetyo bwe tutambula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera. Idhan kitegeeza nti Qur'ani bwe twagisenguka ojja kusingana nga abali mu maduuka tewaliwo alina cupa ya rukuya wali mu nsonda indati buli lwayingira amanye nti waliwo abatali batuufu abakutte ku mmeeza yange kwata rukuya siimulako ku lubalazaawo abalogo bamansira tebabawa kyama wano. Tekuba kwerogesa wabula kuba kwejjanjaba enzijanjaba ey'obusiraamu. Osingana nga abali mu aleluya ebyo babikola osingana alina byakansira ku bizinensi noga nti onaaloze misana ate gwe ali ku kituufu n'otya kwata lukuyawo oba okutte kabomba fuuyira mu dduuka lyo ne ku mmeeza nebulwawo wonna bakuyita omulogo naye ng'ewa Allah toliki kuba okozesezza athaari za Qur'an oli kurukuya nabbi gwe yasomesa sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nakyo kikulemye obuza bakasitoma bampitako ate binnina byennyini bibagule wa muliraano omanyi ki muliraano byeyateeka wanewo baliyita sihirul fakru dogo erikuzza mu bwavu. Baganda baffe bangi balunze enkoko bamaze ozirunda ebiddidde tebiba birungi yagendera kufunamu magi zitandise okubanga zitandika okusuula. Nina mukwano gwange yalina enkoko 2 nga zimuwa amagi 7 nga ndi mu nnyumba ya Allah enkoko 2 nga zimuwa amagi 7 naye nga neiba musanyufu. Neiba leero ofunyeemu 7 mukama mulungi awoza mukama mulungi kumba alina amalogo ge yassaayo
mbandi wano ng'atuuse muga musajja watu kinangani nkaaba amaziga konze kiki enkoko bibiri zindi emmere bangamba amajige gagenda okwegulira emmere yago ne mugamba kwate ekipa za luku ya 2 genda oteke mu drink azinyweko. Allahu akbar. Allah ye mujulizi yateeka mu drink ne zinywa ne zitandika okumuwa amaji bwe zatandika okumuwa amaji n'atandika okusitula tray neighbor teyaddayo mubuuza yalinga akwata akatebe n'atunula mu kiyumba kye n'akajjawo naggala nawo n'atandika kubeera mu nnyumba ye n'amanya nti omuyaye yejjanjabye. Kati bangi abatudde mu bizinesi z'abannaabe lwa sihirul fakiru. Era omusajja oyo anjagala nnyo saballah munkuumire yagaa nti layisi bw'ati ecupa 2 Allah n'asumulula tule z'amaggi nga ziva mu nkoko neiba bwe yalabanga nsitudde bwe nti ng'akyuka n'atunula eri nze namubuuza nga abeeyo mulimu tya nga tannyega. Bamugaa nti omuyaye engeri gye yeefuddeko agenda kukuddiza mizayiro tomunyega. Kati abalogo bangi mu sisitimu gye bayita sihiru al fakiru eddogo erizza abantu mu bwavu bayitirivu abatagambika. Ebyokulabirako bingi lwa bufunda bwaki bwa budde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okulitegeera. Olimanya ddi gwe alina imaani aleeta azikaali, oli musunni olina edduuka buli lwolabanga setbaaka ng'olaba by'obadde otunda okugenda mu maaso ate kati oddawa odda mabega zewazze nazo z'olyakola nki zewazze nazo z'oddayo nazo totunze n'enkya bw'otyo eyo teba imaani. Kiba kitegeeza tewaliwo ekyayingirawo bwa buli muddu akera ayagala ayongera ettaffaali ku lyayinawo kyebayita okukola n'emikisa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mulundi oguddako tugenda kuddamu okugaziya ku kigambo sihirul fakru n'oluvannyuma tulabe sihirul marid nga bwe zigenda ziddiriŋŋana. Tabaraka wa ta'ala abawo obulamu obulungi naffe abutuwe twongere okumanya bizinensi zaffe zitambula zitya bwe ziba zikoseddwa twejjanjaba tutya. Wa barakallahu fikum. Tusabire Rawda Islam Media bakitiba Allah agitukuumire bere ku ntikko ate ne baganda baffe abagirimu Allah abawa amaanyi n'entambula n'ebidduka n'obugagga. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.